Yes, gwena mugana nga kyekumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo lunaku olwaleero. Gwena muganda wange eyasubscribinga nga gwe wasalawo nti amawulire gonna agafa mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ojja kugafunira wano Kampala TV 256. Gwe muganda wange ekyokolera ddala kyakabi. Ate gwena muganda wange abadde tanasubscribinga nkusaba okusubscribinga ate era okone ddala okukadde kanono kajja kuyambako kuwa notification kasita tubeera nga tulina eggulire lye tutaddeyo. Ate era nenkusaba okomentinga olw'ensonga nti buli lw'okomentinga twongera okusharinga oba okumanya endowooza yo naddala ku mulamwa gwonna gwe tuba tuleese wano ku channel yaffe eya Kampala TV 256. Koteka n'okusharinga eggulire lino lisobole okutuuka ku buli muntu yenna naddala oyo abadde talimanyi. Naye olwaleero amawulire getuzze nago ojja kujjukira nti omukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba onono nga commissioner mu parliament y'eggwanga Uganda ate era nga ye mubaka wa Masaka Mukungwe. Onono omukolo gwe ogwanga June omwezi guno gwennyini ennaku z'omwezi 21 gwengeredde ddala nga gwongeddwamu giya era ng'olunaku olwaleero omusumba Pastor Aloysius Bugingo owa wali ku Canaan Land olunaku olwaleero omukolo guno agwongeddemu giya bwakutte obukadde 10 obw'ensimbi eza Uganda n'abukwasa enkambi y'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Ojja kujjukira nti abantu bangi bazze bongera okufandinga oba okuyambako omukolo gwa Mathias Mpuuga okwebaza Katonda olw'ebyo byonna byamuyisizaamu naddala mu byobufuzi mu ggwanga Uganda. Naye olwaleero amawulire getufunye nti omusumba Pastor Aloysius Bugingo avuddeyo n'abawagira n'enteekateeka ya bukadde 10 onono n'abasaba era ye kyakulembeza ng'abawa ensimbi zino abagambye nti naye asiima era yeebaza emirimu Mathias Mpuuga gy'akoledde eggwanga Uganda era n'amusaba okubeera okwongera mu maaso okukola ekyo kyennyini kyakoze ate afuukire ddala ekyokulabirako naddala eri bannayuganda. Omusumba Aloysius Bugingo bw'ati bw'ategeezezza. Naye Pastor Bugingo ono gwe munnayuganda atuwuliriza ojja kujjukira nti abadde controversial oba abadde ebigambo bye tabyesigamako nnyo kuba emabegaawo azenga akuba ebituli mu bannakibiina ekya National Unity Platform nga kuno kwe kuli n'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Onono azenga abagamba baveeyo balage we bayimiridde naddala ku bufumbo obw'ebikukujju newankubadde nga bw'otunuulira abamu ku Pastor Bugingo nja kukozesa ekigambo baadedeza nabo oba baatambula nabo munono nga mwe muli ne Andrew Mwenda. Onono ye yavaayo n'agenda ne mu kooti ng'awakanya etteeka parliament lye yali eyisizza naddala ku mukwano guno ogw'ebikukujju. Naye avuddengayo n'alumiriza Kyagulanyi okubanga awagira abantu bano naddala abeetaba mu mukwano ogw'ebikukujju newankubadde nga aba National Unity Platform bazenga kino bakyegaana lunye nti bo tebadiiringa n'abantu ab'omukwano ogw'ebikukujju era bino bibasibwako matu ga mbuzi. Naye Pastor Bugingo ye avuddengayo n'avumirira aba National Unity Platform. Naye olunaku olwaleero okuvaayo naye n'asiima emirimu Mathias Mpuuga gy'akoze newankubadde nga Mathias Mpuuga era ali ku kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform kivuddeyo ne kyongera oba ne kikubya bannayuganda empawa nga beebuuza omuntu azenga alangira ekibiina okubeeramu enkola enkyamu. Naye olwaleero n'avaayo n'omutima ogusiima naddala omu ku bannakibiina ye gwalowooza nti akoze ebintu eby'amaanyi ennyo mu kuyamba eggwanga Uganda. So amawulire getufunye okuvaako wali ku Canaan Land ewa Pastor Bugingo okubanga naye yeegase ku Speaker Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable
Anita Among okubanga omukolo gwa Mathias Mpuuga gubeera successful. Ojja kujjukira nti ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono nno yagenda okubeera omugenyi omukulu ku mukolo gwa Mathias Mpuuga, era nga abakungu bano naddala omuli Abed Bwanika ng'ono yali kakiiko akategeka enteekateeka zonna ez'omukolo guno. Yavaayo n'agamba beetaaga abantu 200,000 era nga balina essuubi nti bannayuganda abasinga bajja kubeera nga babeegattako, era yatutegeeza nti n'ensimbi endala ezinaddukanya omukolo guno abazisuubira okuva mu bannayuganda naddala abo ababakkiririzaamu. So ge amawulire okuvaako wali ku Canaan nga Pastor Bugingo naye yeegasse ku abo bannayuganda abavuddeyo okuvujjirira omukolo gwa Mathias Mpuuga okubanga gubeera successful era nga guli colourful. Nja kwebaza era nkusaba gwe atana subscribinga mukwano gwange subscribinga, likinga ate era commentinga. Kankwagalize olunaku olulungi. Weeraba.